bateekawo solution and way forward. Nze kyanswaza nnyo juzi ku gundi ku Liberation Day ne bagaba medals omuntu waffe ow'Emubende teri yafuna wadde n'emu. So neyongera okubabuulira bannamubende muteekemu obwesige byebyo byengezezzaako okubaganako nammwe naye nsaba tukwatagane ate tube n'eddoboozi limu okukolako omuntu muyinza okulaba ku bikolwa bye. Nze mundabire ku bikolwa byange byenkozeeko mubimanyi ate neyongera okubagaliza olunaku olulungi ate mbaagala nnyo mwenna abankuliza. Bakubuuze ku bibuuzo akaseera k'ebibuuzo nga katuuze. Yes. Bakubuuze. Ndi ready. Webale nnyo webale ddala mukyala Kumugisha Joan webale nnyo byebyo byateekateeka okukola ampuliriza ataganya mutuwa obudde bwe n'abukozesa bulungi oba n'abukozesa nga bw'ayagala nabadde nabwe njogerako naye wano kya mukozi munange era nti omuntu waweebwa eddakiika abiri waddembe n'okusirika n'agamba nti ensanga abiri nze mu lusirika bannamubende mwogere n'omutima gwange mwogere n'omutima gwange mutegere kiteekateeka okukola wano bahola ne botone ne ba mukulu Andrew abasobye ku mateeka batugamba nti omuntu asobola okuwozesebwa mu kooti nga tayogedde kooti yono egera mu maaso n'emuwozesa ekituufu dembe lyo omusango either n'agusinga wali kumusinga dembe okuddamu okugaana obutayogera ekituufu webale nnyo ampuliriza ddakiika ziri 17 mwenda wa honale botone yakuta ekifo eky'omwenda ampuliriza wona basobola otandikira awo sayisukula se webale nnyo webaliri ddala so omukulu wa Africa bakadde bange abeesimbye mikwano gyange Seboonole Bashir ate namwe abatuuliriza ndi musanyufu okubeera wano. Njaga kwebaza submissions ennungi eziri ku mulamwa zonna zibadde nnungi nnyo nga ziraga nti abantu bonna abeesimbyewo ddala buli omu alina obusobozi okujjako nti njaga kutegeeza abatuuliriza nti submissions zino oluusi ziyinza okulabika nti ziri emotional mulimu emotional obulumi naye nga ate ezimu okweyagaliza naye nga ziraga ekifaananyi ekiri mu bantu era mbadde nsaba Seboonole Bashir you take it in a positive direction nti bino byonna ebyogerwako kunya babyogera mu mutima omulungi abitwale mu mwoyo mulungi ng'omukulembeze yenna naye ate nange waliwo nange benja okutangaaza ng'omukulembeze yenna yaliyo era njaba bategeeza mwena nti submission yange egenda kwera mu biti 3 nja kubuuzaako akabuuzo kamu mu maaso yes kubanga olina ebigambo byeyogere nga tetuli ku mpewo ebirabanga bikulu era nalisabye tobimbuuze era nga tuli mu kamera nga tetuli ku mpewo kubanga natwabyogedde nga tetuli ku mpewo naye ojja kunyongera budakiika bwange mukulu Africa. Yes kakati obuvunanyizibwa bwa member of parliament kikulu nnyo nti abantu abeesimbe bonna mwenna mubwogeddeko okukiika mu parliament, ekyokubiri okubaga amateeka, ekyokusatu okusaka, that is appropriation, ate n'okulondoola, that is oversight. Akati tetuyina okumanya nti parliament eno erimu budget za mirundi ebiri. Waliwo budget ya government, ate waliwo ne budget eyiyo gwe nga member of parliament. Kubanga tetuyina okumanya nti sente oba budget ya member of parliament kinoomu ebeera nnene. Si buli kintu tulina okwesigama ku government. Kubanga bwe mbabuulira sente member of parliament zaafuna kati nga owe Mubende wa municipality ziri wakati wa milioni 3.35. Akati eti budget ya Uganda ba member of parliament wa Uganda tafanana no Kenya. Kubanga owe Kenya bwotuna sente za member of parliament zasasulwa ziba ntonotono naye ate ayina constituency fund eyama